Kyaddaaki kkooti e Masaka eyimbudde omubaka wa Paalamenti w'emiyaga Theodore Ssekikubo ku misango omusanvu egyamuguddwako olunaku olw'eggulo. Ssekikubo emisango omusanvu egyamuguddwako gigambibwa okuba nti yagizza ng'ennaku z'omwezi 4 ogw'omunaana mu mwaka gwa 2010 gy'emyaka 10 okuva kati mu kulonda okwa NRM okwakamyufu okwali mu kisaawe eky'Essembabule. Ku misango gino mulimu okubeera n'emmundu mu bumenyi bw'amateeka, okukuma omuliro mu bantu, okulemesa poliisi okukola emirimu gyayo, okutiisatiisa sako okwonoona ebintu by'ekibiina kya NRM omwali ebbaafu, ekkalaamu, ebitabo n'ebintu ebirala ebyali bikozesebwa mu kulonda okwakamyufu. Akulira abalamuzi abato mu kkooti e Masaka Deogratius Ssejjemba yabadde mu mitambo egy'emisango gya Ssekikubo era bw'atyo yamukkiriza okweyimirirwa. Omulamuzi alagidde abeeyimiridde Ssekikubo okubadde omubaka omukyala w'e Masaka Mary Wabiri Kabanda, omubaka owa Bukoto East Florence Namayanja, omubaka Barnabas Tinkasimire owa Buyaga, omubaka omukyala w'Essembabule Anifa Kawoya, Akogasa omukiise akiikira lw'emiyaga ku lukiiko lwa disitulikiti Essembabule Johnson Kamugisha. Bano omulamuzi abalagidde okusasula ensimbi obukadde 25 buli omu ezitali za buliwo. Oluvannyuma omulamuzi Ssejjemba ategeezezza nti omubaka Ssekikubo emisango gye yazza egy'egimuvunaanibwa gikkirizibwa okweyimirirwa nga tegisobola kugaana muntu omukulu mu ggwanga ali ku ddala ng'erya Ssekikubo okulemererwa okukola emirimu gye. For the applicant, and with all the due respect to Mr. Akasa for the prosecution, I thought that this allegation is not borne out by the facts. It would appear the applicant accused is before court on these allegations for the first time. Much as the charge sheet is dated in 2010, the only signature of a judicial officer that it bears is mine, and I appended it yesterday. Munnamateeka we Medard Lubega Sseggona ayogeddeko naffe oluvannyuma lw'omuntu okweyimirirwa. Balekeraawo ensi tekungulwa tebyetaagisa kakati ebintu biwedde emirembe singa ffenna tunaatambula nga tugoberera amateeka Uganda esobola okubeera n'emirembe. Uganda ffenna tugijjaamu, ab'emyaka gyonna, ab'endowooza z'ebyobufuzi zonna, ab'eddiini zonna, ffenna Uganda tugijjaamu. Kitugamba nga tukubiriza abantu kukuuma emirembe ne gavumenti n'ebitongole byayo bikuume emirembe ate nabyo bigoonera amateeka. Babamu ku babaka okuli Florence Namayanja, Mary Wabiri Kabanda, Anifa Kawoya n'abalala boogedde ku bibadde. Abantu batya nti we bakwatidde omubaka, naye njagala okwebaza abantu b'emiyaga bayimiridde n'omubaka waabwe okuva lwe yakwatibwa okutuuka olwaleero ng'aweereddwa okweyimirira. Kitegeeza nti abantu b'emiyaga tebajja kuba batiitiizi kubanga bakimanyi nti ne bwe banaamukwata era ajja kuvaayo ku lw'amazima n'obweru. Mulimu gwa Ssekikubo kunoonya ddagala wano gavumenti erina baminisita bayitirivu. Mulimu gwabwe oba balaba nti mwezi gumu, myezi 2, myezi 3 bandibadde buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuvaayo n'ezingako ekitundu ekyo nenoonya eddagala nerireeta abantu basobole okubataasa abo abatali balimi. Kwebaza omulamuzi olunaku lwajjo bwe yatugambye nti aweebwa akaseera yeekenneenye byonna ebyogerwa alyoka awe ensala ye. Omubaka Ssekikubo ategeezezza nti emisango gino gyonna tegirina mutwe na magulu era ne yeewuunya na lwaki emisango gino gireeteddwa oluvannyuma lw'emyaka 10. Bw'atyo n'agumya abantu b'Essembabule nti ensonga z'akatale kaabwe k'erw'emiyaga zikolwako era nga kakuggulwawo ku lunaku olw'okutaano. Naye zibasanze batumwina ab'ensi eno bwe munaayagala munyigiriza ate abantu ababalonda. Kino nze Ssekikubo kibaddemu naye okunyigiriza abantu abawansi okubabuzaako eddembe ate nga beeyagaliza geno tumwine nsonga z'akatale kubanga yina akatale akakak'ekyemmanga teyayanjula nante 10 ezaamuweebwa eri IGG ng'amateeka bwe galagira. Agenda mu maaso ayagala akatale k'ekyemmamba ke kaba kakola erw'emiyaga tesibwangako komisona tagisibanga batutulugumiza bwereere. Isa Kigongo yasasa amawulire gano ku lwa Channel 44.